Rickman. Wama watu. Oli mu comment section. Yena maso. Ojja kukosa muntu kumacha kuno baleke. Twalabyeko ku butambi nga bagamba Rickman agudde kabenje. Kakati ku nsi eno ebintu bya Katonda bizibu. Tukeera ku makya ne tukola ssente. Of course nga buli omu ayagala kubeera buki. Tukolera future gye tutamanyi. Kubeera bulungi. Ofunamu awo akasenteko. N'ogulamu akamotoka. N'ozimbamu ennyumba. Naye lwakuba nti bambi abantu abasinga temubijjukira. Naye kati nze ngenda kuwa example nga sinatuuka ku gundi ya Rickman. Wagendako ekiteezi kasasiro yasenda abantu. Anti ekiteezi ng'osanga omuntu nga ali awo ng'agamba ennyumba yange yabadde wano era ng'eri wansi kati waliwo amaka amalala kasasiro yavuga kalina n'amujjanga eri ku bulange n'amuleeta wano ne tusanga omusajja nga ali awo bw'ati asobeddwa tamanyi kyakuzzaako nga abataasa abali mu kubba zi TV naye ng'agamba bakisimanyi omwana wa mukyala wange n'abaana bakola ki nga ddeeka azirengerako naye nga kalina ewedde era nagamba kati wano wali badde parking emmotoka webadde nga byonoonese kitegeeza nti mu bulamu tuli mita ntono okudda ku zero kakati Rickman yakeera bulungi ne bamulanga ng'alina okuyimba Fort Poto n'akuba ne drop actually abantu bali balowooza ndo iza n'okuba stand naye ekirungi kya social media nti documentinga obulamu bwaki bwa bulijjo n'omutugeri gy'akolamu ebintu so Rickman yakeera bulungi n'akola drop ye n'agamba abantu be Fort nkola nzija era yeyo drop ye yakubanga bagamba ngenda kujja ngenda basalako awo mubeereeyo n'abantu be Fort tebaali baki tebaali babi nga bamuddamu nga of course response y'omuntu oyo omuyimbi nti nja kubeerayo kwe kujja muki mukivvulu era n'abantu ku show ne bakola ki ne bataaninga awo era ne Rickman najja n'abakuba omuki omuziki sooka otuweeka awo Meka zilia Kuma bali Jise bali Loba Ise Oba Mina Meka zilia Zona Sili Wejigile chikiri Siloza heta masiguri Kasta kodi ya nemwa Nipa swanu Menewe bali nasa Dansi Mukuwa nipa kaka bwatyo nakuba byana biwala ebitooro omuziki bw'amala obbakuba omuziki alada alina okwolekera okuddawa e Kampala gy'ava emmotoka n'egwa Kabenje teyakomye kugwa Kabenje n'ekwata omuliro bo bali mu mbeera ki of course baavaamu ne basigala kati kugitunuulira nga balabi ng'eggwawo abagende Fort n'emmotoka kati kikyo kye balina ne scrap talina kyafuna akuwa yeeroboza eno yayidde nnyo baati lino terikola sigiri efumba bulungi kategeera so tuweekaawo Before anyone told you who you were already enough. Before borders named you, before history wounded you, you belong to something ancient and unbreakable. Before anyone told you who you were
already enough. Before borders named you. Kakati okusinziira ku bubaka obutambulira ku vidiyo eyo butuweekaawo, omukulu yagamba ye Bex ADJ yataddeyo obubaka obwo. Yavuddeyo n'agamba nti life is so private that no one knows at Ricky and team got an accident and car burnt to ash. Togeza kuba amaaso tegajja biraba. He was heading back from from performance in Fort Portal. Thank you God they are all alive. Kategedde bulungi ako. Kati abaana batandika okunonooza awo tibyandibanga mulimu eddogo. Buli kaseera ddogo. Bagamba nti kyandibanga bino ebikonde byakuba Shakibu. Mbu Shakibu yamuloga kati. Nga ne rematch teyaliyo. Agamba. Shakibu nga alina ebizibu bye bimumala. Rickman yakuba nnyo Shakibu n'atakkiriza. Kati ali mu kudda mu side eno. Bamuwairiza omusajja bamuleke ali mu kisiibo. Ate alina oddogo lyennyini. Shakibu naye alina ebizibu bye. Bagamba Shira tamuli bulungi. Kale. Ino nnoonya ensonga. Antumwe. So yeyembera ya Ricky formerly Koni. Nawe yayitibwa Sezaala we. Tumalirize ne gundi ya Joseph Ngoma. Ngoma yalangiridde concert. Abayimbi ba gospel betulina